kampani enkozi y'amasimu ya Apple wolabira bino ng'omutima gugitundugga ng'akanyonyi akakwatire mu ngalo. Toseguka ndikuviire ku ntono. Tuli ku CBS FM UG omukutu omutongole ogwa Kyabasa Fama Radio Buganda munafe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okwekumiranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala atojjangooko ate gwe munafe atanaba kusubscribinga nkukubiriza osubscribinge tusobole okutambulira wamu konyumirwa empeereza yaffe. Eza emi April Nakawombe webale nnyo okutwagala n'okutulaba. Gwalina bizinensi gireete tugikuba abantu mu maaso bagimanye nga tugiranga wano ku CBS FM UG. Kampani enkozi y'amasimu ya Apple wolabira bino ng'omutima gugitundugga ng'akanyonyi akakwatire mu ngalo. Anti eggwanga erya Democratic Republic eya Congo lyagala kugirinyira mu ddiilu. Eggwanga erya Democratic Republic eya Congo lirumiriza kampani enkozi y'amasimu gaseereza oba ziyite smartphones eya Apple okusomola ebyobugagga byayo ng'ebiyisa e Rwanda era nga Congo erabudde kampani ya Apple ekikomye bunnambiro. Kampani enkozi y'amasimu gaseereza omuli amasimu agamanyiddwa nga iPhone egambibwa okuba ng'erudde ebbanga ng'esomola ebyobugagga eby'omutaka okuva mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo ebimanyiddwa nga 3TG nga kuno kuliko ekyobugagga ekimanyiddwa nga tin, tantalum, tungsten ne golodi. Ng'ebyobugagga eby'omutaka bino byankizo nnyo era nga byeyambisibwa nnyo mu kukola essimu ziseereza oba ziyite zi smartphone era ng'ebyobugagga bino mu ngeri emu byeyambisibwa okukola ebintu bingi eby'amasannyalaze. Okusinziira ku kunoonyereza eggwanga lya Democratic Republic eya Congo, ekibiina ky'amawanga amagatte United Nations oba giyite UN n'amawanga g'obugwanjuba bwa Africa galumiriza eggwanga lya Rwanda okuwagira akabinja k'abayekera aka M23 n'ekiruubirirwa ekya Rwanda eno okusigala ng'erina obuyinza mu kitundu kya Congo kino awava ebyobugagga bino eby'omuttaka. Wabula Rwanda bino byonna ebyegaana. Mu kaseera kano akabinja k'abayekera aka M23 kaasalako ekitundu kya Congo ekimanyiddwa nga North Kivu era nga bannansi abasoba mu kakadde kalamba baasindiikirizibwa dda okwabulira ekitundu kino. Ebyobugagga bino okuli tin, tantalum, tungsten ne golodi ebikozesebwa ennyo mu masimu gaseereza smartphones biyikula okuva e Congo mu kitundu awajjudde entalo ne bikukusibwa okuyita mu ggwanga lya Rwanda n'oluvannyuma ababikozesa okuli kampani enkozi y'amasimu eya Apple ne babijjaawo era mu ngeri emu ne bivaawo e Rwanda ne bisaasaanira amawanga gonna. Kaakati wetwogerera nga bannamateeka b'eggwanga erya Democratic Republic eya Congo abatuula mu kibuga Paris e Bufalansa okuli William Bowdon ne Vincent Brigatha baabaza ekiwandiiko nga mu butongole basaba kampani ya Apple ekomye okufuna ebyobugagga bino mu bumenyi bw'amateeka era nga bagiwadde sabbiiti 3 nga kino ekitadde mu nkola oba si kyo baakugiwalawala yogayoga mu mbuga z'amateeka. Mu kaseera kano ebula sabbiiti emu yokka ekiwandiiko bannamateeka ba Congo kye baawadde kampani ya Apple okuteeka mu nkola ekyokulekeraawo okufuna ebyobugagga bino mu bumenyi bw'amateeka kiggweko. Ebyobugagga bino biva mu kitundu ky'obuvanjuba obwa Congo. Mu ngeri emu okusinziira ku kitongole ki Amnesty International mu alipoota yaakyo eyafulumizibwa omwaka oguwedde obwetaavu bw'ebyobugagga okuli cobalt ne copper okuva mu kitundu kya Congo kino eky'obuvanjuba nga bino mu kaseera kano bikozesebwa nnyo okukola rechargeable batteries n'ebirala kwongedde nnyo obusambattuko mu kitundu kino. Gamba ng'okukwata abakazi, okuyisaako abantu omutaka w'embuya, okusindiikiriza abantu okuva ku ttaka ku kifuba n'obusambattuko bulala bungi mu kaseera kano be baana baliwo mu bitundu bino ebya Congo era nga mu kaseera kano ebyobugagga ebiva mu kitundu kino kati byakazibwako lya blood minerals kubanga okubifuna omala kutunda mwoyo nandiki okulugulamu obulamu era ng'entalo eno teziggwayo olwo abantu okwagala okweddiza ebyobugagga bino basobole okunoga ennusu.
CBS FM.